mukaga katonyeze 3 Kampala nekyenda mu katonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakutusibwako White Star Magic Detergent sabuni w'obuwunga atukuza. Mu mawulire g'enkyaleero minisita ow'ensonga ez'omudamu ggwanga Ruhaji General Abubakar Jeje Odongo agambye nti gavumenti teyinza kumala gayimbula abantu olw'okuba basabye nga kino kidiridde abantu ab'enjawulo okusaba abamu ku bakwatibwa mu by'okulonda kwe tukubye amabega bayimbulwe. Gye buvuddeko mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan mubajje ku Idi el Fitri yasaba ab'ebyokwerinda bayimbule abantu bonna abakwatibwa mu biseera eby'okulonda wamu n'abalina bodaboda zaabwe ezakwatibwa zibadde zibe wano. Minisita Abubakar Jeje Odongo wasinzidde n'agamba nti gavumenti teyinza kumala gayimbula bantu bazza misango wabula abantu bandibadde basaba kimu kyokka buli yakwatibwa atwaliwe mu mbuga z'amateeka. Bo abalwadde b'amaaso abawerera ddala 9 ku buli 10 abagenda mu kampu oba mu nsisira z'ebyobulamu eby'amaaso wali Rubaga kitegeezeddwa nti bano balina obulwadde obusinga okubatawaanya nga bwabutalaba bintu ebali okumpi awamu n'obutasobola kusoma bunyukuta butono. Okusinziira ku Dr. Andrew Sekitoleko Senkulu eddwaliro ery'e Rubaga, abantu nga bano olw'okuba beetaaga obuyambi obw'amaanyi kakati ab'ekitongole kya Braka Uganda bawaddeyo ebyeyambisibwa okulaba bagalubindi z'amaaso eziwerera ddala 9 okusobola okuddukirira abantu bano. Mu kampusi abantu abasinga era bagira ddala okufuna galubindi ezo. Naddala kagamba oba ekitundu 7 ku 10 babeera bazze kukola ki kufuna galubindi ezo banga bazeetaaga. Mu nsi yonna kumpi abantu 5 ku buli 10 balina ekizibu ekyo kubanga jjukira kyenkugambye omuntu kasitatuuka ku myaka 4 okweyongerayo ekizibu kibeera kitandise okuyingirawo. Omuntu yenna asiyisiza ku myaka egyo ajja kubeera ng'afuna ekizibu ekyo. Ye ombaka akiikirira abavubuka okuva mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga Odoi Bernard Onen agambye nti ekijja okuyamba abavubuka ne bannayuganda bonna okuva mu bwavu kwe kulaba nti abantu babatendeka emirimu gy'emikono n'emirimu gy'omutwe olw'ensonga nti gino omuntu bw'amala okufuna obukugu yeetandikirawo ekyokukola nava mu by'okunoonya emirimu. Kaakati ono agambye nti kyagenda okusinga okutunuulira ennyo mu bitundu bino eby'obuvanjuba bw'eggwanga kwe kulaba nti abavubuka bafuna obukugu bayige ebintu eby'enjawulo eby'omutwe n'emikono nti bino byakuyamba nnyo abavubuka okusobola okwekulaakulanya nga bijja mu bwavu. Abavubuka baffe n'okutwaliza wamu ng'eggwanga tulina obayigiriza emirimu egy'emingalo nti buli muntu abeere ng'amanyi ekyokukola. Ono asobola okwokya ebyuma, oli asobola okubaja, n'asobola okukanika motoka, babeere nga balina obumanyirivu ku mirimu gyabwe basobola okubanga basobola okwetonderamu mirimu gyabwe. Ate ye omubaka wa Mityana municipality mu kikola eggwanga olukulu Francis Butabizaake avuddeyo n'ayambalira abo abagamba nti lwaki abanupu baalayidde kyokka nga bawakanya ebyava mu kulonda. Ono agambye nti ayogera ekyabaalabira kumpi. Francis Butabizaake agambye nti gavumenti engeri yokka ey'okugirwanyisaamu ne paalamenti nalwo lutalo lw'amaanyi era gye batutte okulwana kwabwe okulaba nti baleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Bannaffe ag'essaawa eno bwega tebigagenze. Tubaagaliza olunaku olungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Masaka tujja kuba n'ekidedde akasana tukasuubira olukuba kuba obutonotono n'olweggulo tujja kuba n'akasana nga naye nga katonotono.